Okay. Bumara Films. Katujitandike banafa babumala bakutusako Philip mwana wabandi yakulembedde abazanye. Unique Pictures graphics designer Warigo Fahadi ne Maria Chantal bebazanyi ba filimu eno. Atenga Ruwanga Julius ne Katonda Tifa bali kuno. Ekyali ntandikwa Bare Richard Cheyune Isima. Unique Pictures wakoze ku sound Sekatawa Siraje special effects. Tutandika butandise Busura Rafairo ye producer wayo. Ino toyina kuleka ndio jisobwa. Busura Rafairo ye creator. Nakaziruthi ye script writer. Tuchatandika Maria Chantal executive producer Busura Rafairo director wayo. Initandise tawali kulanga kulala Nalubega Fiona Welfare. Nakatola Tifa location is the manager. Ekyali ntandikwa Songa Sekatawa Siraje DOP tandikwa film Wasora makeup artist Neka 03 set designer Sekatawa Siraje editor wayo Ekyali ntandikwa eno etandise bagite ekyambe kya mukamwana ekyambe kya mukamwana film ya Rafairo Busulwa kakati waliwe muruka yine etuuka eyingidde ekyalo ekyali ntandikwa film ekyambe kya mukaddemu ye film etandise ye Ruwanga Julius gwe tulaba omanyi omuntu oyingera ekibuga naye lunaku lodda mu kyalo obanga kwegamba Kyeyune Ismail abaami bano abayingidde ekyalo abali muruka eno kiki bajja beetegereza omanya kutwala emisana omusiima buwungedde kati nga bayingira ekyalo avuga yono Waligo Fahadi oligino names oba yena makubo nga gali ga kuba gachuka waliwo lyali liyita kumu kuba iduza yeno banoonya ki bannaffe bano ekyali ntandikwa nga bayitawo musakala Maria Chantal teri n'omwanyega munne okujjako omudereva okwewunya ebbala baabo nga bakkirira mu sakala oli eriiso takyalitoolako mu ntunula yaalyo ayiwa wejjiwe baabano omulaba atunula nga lapigi omulaba efirimu ekyatandika ono ensingo atandise n'ojjongerako yinki mututwala nga bayingira ekyalo akamuluka ke bagiddemu keeko keekaako byakuyingira ekyalo baabano baabo jabeetegereza omuvuzi yali ku kimu kyakufata bbala bano baleeta olaba ono atunulanga omugonjwa naye bayingidde mu kyalo kiki ekibaleese mu kyalo bano nga ne gye bazze bati balinga abateeka kasaayo munange buli luweta babaako gye balaga nti kweyongererayo ddala nga beeyongererayo ddala efirimu yaffe ekyatandika butandisi ate nga tugenda maaso omanye okuvuga ekyalo nga bw'ova ku maini ey'ettaka n'oyingira panya y'ettaka era n'osigala nga oli ku panya nga batuukira wano awali akabirabira eyavaamu n'avaamu n'endibota y'emmindi emmindi uno ayambadde nga enkwaju kati ye Maria Chantal oligino nemuzi ayina ekitereke kyalina n'abayita bw'abayita ne bayitawo baabo bonna bajjidde mu kamotoka nga bayingira akasaalo tewali n'omu gwe balabye wadde okubaako omuntu gwe basaba nti oba twesogoke wano naye ono alina entwala yabakulembedde n'abayisaawo mujje
babano nga bayingira ekimwanyi ogenda okwetegereza waliwo etyeddene abafuba baagazaaki ono entunulaye gwe naawe muti nga balonzeemu ate ffe mwe muddeyo babaganye nahagira n'umuhurikira kubera yuko ibyo mwasezeranyije byarabananiye nayiwawo oyo yeewa bikyate kati wewabanga waliwo ekiganyi totujja ku mugendo bambi twagala bambi tukwegayiridde kanegayirira mwasuubiza ogenda okwetegereza ku kino kyalina okukola bali bamusuubiza entwala tebaleesa entwala buli kimwe kyose baragikoze bali be basibisizaawo buli kye babagamba bakituukiriza bano baganye kati mugende bannange babadde batuuse ku lyengedde babadde bafuuse basosolya ono nga muganga nkubuulire nze sijja kuviiramu wano kantu katono nnyo bali bo babakkirize bagende kuba basaddaaka nze mbadde atuweeyo mukazi wo mukazi wo tumuweeyo tugaggawale ona naagira kyona naagirira mu bwavu twala eri gwe tolinawo gwe tolinaayo soka olindeku genda okwetegereza wamma bambi tukwegayiridde totujja mu kino bambi naffe obwavu butulumidde ebbanga tusiiwuuse yebbala likyali oligino nemuzi kubeera ko ibintu byose mwambwe nimwe bwe mwabinsezeranyije n'abayiirawo atandise okwogera olubuzi kati ono amanyi olumememe ku mbuga yange n'abagamba temudda kuba mwalema otuukiriza bye nabagamba va nayo ono n'asiikuula kati nkubuulire tugende tulabe ekyokola nze sijja ffa bwavula saddaaka yeremesezza bali bo babongeddeyo bagende babawa obugagga ne bano babaddeyo ku mugendo gw'obugagga naye ekireese obuzibu kwe kubanga saddaaka kirabika baagano gituukiriza ekyatandika nagambye MK Majestic Plaza y'ensibuko y'ebina Uganda edduuka liri namba 5 edduuka liri namba 8 ku leve y'okutaano omusuubuzi naawe kenyini ayagala okubeera agenti MK w'obolaga tugenda maaso mpolampola efirimu yaffe ekyatandika kati ogenda okuva eyo kino ekyalo kino kyebagabirako obugagga ate kirina ebizibu byakyo lengera ebbeere liringa eriri ku dayinamo tunuulira bano ate bo kiki laba firimu ennyumba bagyesoga nga abayingira empukula b'ebbeere liringa eriri ku dayinamo babano kino ekyalo saagala sitwalo kati banate okumanya baate bakambwe mangu ebyabwe birinnya misana ne balyoka basaamu ekikola ne tudda ku bana abazze ku kyalo be bazze okunona obugagga ono yabaleese obbawo obugagga ababiri bagobeddwa saddaaka baziremedde mwe mwetwala obanza mbatwala galabe kozi tuddeyo omanyi omuyenga amusuubiza olusozi oluliko obugagga ayinza n'okulembera n'okuba nga yeefuula nga yakutwala kati bano bo bazze ku nsonga yaabwe ya bugagga abaaganya otuusa saddaaka abo bagobeddwa naye ate waliwo famire gye tulaba yiino etatambula egyaguuka kiki ne badde manju genda okulengera okuwalula bawaludde batwala kuwalula kunanno kuwalula ng'omuntu bw'anaaba kale agenze mu kuyiga nga yakajja ennyama ye mu lutuula nga atwala omwana w'abandi Filipo jangu laba okunguza wabaawo olutuula we lukolera naye n'obuyondo bwe buyiga misanatuku bwe muwulira abantu nga balya misanatuku bannange ababa balimu olw'obuzibuzi ne balimu olw'obuzibuzi nabakulembera alidde ebiwowolo by'abantu byamuwagika obulago tebwatuka ebiwowolo bimutuddemu bawuluma buwulumi bati egenda maaso
ate firimu eno ekyatandika butandisi kyetunoonya kwe kumanya ludda gye biggwera kaakati owakayondo wuuno alina omunyama gwatutte eri bayitira nnyo mu bijja eyo bulamu bwabwe bweyo baabano baaba ensi ali mu bizibu tebafuddeeyo bamabeere gali mweru oba amabeere gabadde ki naye ebikolwa ebyabasezi bannange bikolwa bino byakwegendereza bikolwa byabasezi byakwegendereza nnyo eno wakayondo ogenda okutuuka omukolo we batandise dde omukolo batandise dde omukolo kakanawa batandise omukolo ye naasooka abayitako ekyalo kyatuyingiddemu abantu tokwatanga ku bbeegonde kwata ku kibumba nabagamba sigo muzindekeranga leti sigo zikubya omuntu oluyi mpaka mu kitooke kyagonja hanga mulinde kabuyi kwata kabuyi sigo muzindekere banange kigambo nyama kyafuka ekirala nyama osanga olinga ku nyama yento atirako omuntu eno ya nyama yabakibano bo misanatuku bamala kufuna mulalo egenda maaso gwe mundi yako muti kirawo badeki mulimu nakanimu nkintu ekyo twali twakigaana okwesalira okusinga okumungiza mbintu kyena kwevu kiki kyotegeeza mulya nnyo nga temuŋŋambye ate nga yenze mukulu twala eri ebyo byaliko gwobimanyi kumbe kuli komba ekika kikino kiriko omulalo nyini tugenda ku mikolo tunuulira abadde akyayiye kabuya aleeta najja obwedde ayuza muyuze batandise emikolo ng'omukulu wawakataliiwo obalaba ebintu bibakuba olina atandika otunulanga ekitambo baabo bintu bino naawe abakeera bukeezi batulyako buli nnyama kaagala bamuyita Filipo omwana w'abandi gwe sooka ojje kuliko kino wayo bazaalagawa ne bakomawo tugende tuyige bwe bamala okulya kabuyi w'omuntu ne bagenda banonye omuntu omulala banonye kabuyi efirimu egenda maaso ne bayitawo jangu sitwagala ebyo kati ogenda okwetegereza waliwo omwana omulala atali waka naye gwe batuma ogenda omunoonya waya ziringa ezaakeewa waya ziringa endwadde waya namuteekako omulambiko kinda ninga gwe sitaddeeko mulambiko ninga gwe sitaddeko bambi ebitambo bikituulidde nnyo kikazi kyattu famire y'abasezi kati ate nakyo olina okinaaza eddagala kuba ebigere biyinza okituma ne kitadda ebigere ne bakituma muganda waakyo kyatalabika ku oyo eyalabise okuba ne yabuze egenda maaso kati batumye kibitambo neeza kyekirina okuba kinoonya muganda waakyo kati ne tudda ku bannaffe abaalabise okuba ndi baagala bugagga era ng'ono yabaleese abambulula obwavu abambika obugagga wano we banaabire obwavu n'osigaza obugagga ne watya n'ojja okwenaazaako obwavu ate n'ovaawo n'ole yaleseewo obwavu bwejjo kati akaddibaako nako kaliba ngenda kwegendereza waliwo okutikkula obwavu ne bakutikka ate ensawo y'obwavu ati nange gwe kano ke kasaka k'obugagga anyweza nange abantu ku nsi kuno baluga naye amazzi ge basenamu obugagga nga gatunula ng'obwavu
Nasena bas efirimu egenda maaso. Tuwadde tumanya asenedde ffe. Banange n'obwavu bukozesa. Abantu babonyebonye n'obwavu. Abantu babonyebonye n'obwavu. Egenda maaso. Kati ogenda okudda eno. Nedda ne bajja naye kunvuma ewaka. Ate nga bakuvuma wano tugenda kumpiira tuli ku kyalo kyewamu. Nze ebintu naye sibyagala by'okuntwala. Twalete zino essaawa ezi tuba tulina okuba wetukola ewaka. Bale Richard. Neba ne mukwano naawe kino ekintu kyangu nnyo. Twawulidde boogera ku kyokulayika nti omuwala omusunirawo oluyi. Saagala ebyo. Munaamwetikka. Dano okwegayirira bwegayiriza omuntu genda mu saddaaka ate oli awo oli mu luloddo. Ono n'amwetikka. Bale amwetisse. Mugaba si wa kuzannya. Bitaako. Naawe muno mukazi tewandi mukubye ennyundo otyo naawe. Ate okusaddaaka kiringa oli wanaagamba tokkuba nte ng'ate yakubaaga. Naawe totema nte ng'ate egenda mu lufula. Bali baluuta saddaaka. Laba obugagga kye bukola. Awo kemugize tugenda ku mukolo ogusemba. Ngenda bakolere. Kati lino eddagala ly'engendo bbawa lyakubaziyiza kudda mu bwavu. Era mugenda kulwana n'obugagga. Mubeeko nga mwagala okudda mu bwavu nga tekisoboka yitawo. Wanji mukwanaganye livansi. Yitawo. Ebikolwa byonna eby'obugagga bantu. Ate kukwanaganya livansi. Bagenda ba linnya ku nkatamo. Teekako okulala. Nja kunkuumuulira. Tereera. Efirimu egenda mu maaso. Efirimu egenda mu maaso. Efirimu egenda mu maaso. Tugenda maaso. Mugenda fuuka omuntu omu. Mwena nga mufuusa omuntu omu. Ali mu bagata. Kola bizinesi emu. Ng'agamba nti ekibagasa. Agali amugega lumenyama. Mugenda kola bizinesi emu teri byakujawula. Mugenda okufuna gwe obugagga. Ogenda gaggawala awatali gamba nti oyavuwala. Gwe mulina okubanga muli muntu omu. Ng'ogasseko n'okufa. Era singa onoogeza kulya munno olukwe. Wabula muzukulu. Owedde ono yakkiriza dda. Gwe nkuwulira okkiriza. Kumpe ekitamboneeza kikino kiyo. Ekitamboneeza bano bo tebambala bulega. Kirabe okiraba. Bakigambe kigenyi kinoonye muganda waakyo. Muganda woono yaani? Kuba waliwo emikolo egirina okukolebwa ate muganda wo litaliiwo ate nga balina gikola nga bafamire. Ne tudde eno kuba naabazono n'obugagga. Gwe byebirevu byo bitunula okulyamu olukwe. Tolyamu n'olukwe. Olina muzukulu. Teri kulyamu n'olukwe. Saganya none budde bwange. Kamunya emitwe gikaruba. Tetujja. Ne waliwo atunulanga okukola n'atagabaako omulaba atunulanga obukodo. Ate nga ba gwe ng'owunya obukodo. Olimu obukodo gwe olimu omutima ogulyamba n'olukwe. Nkulaba mulaba ebirevu. Mulinga ebirevu. Tolyamba n'olukwe. Sijja balyamu mpozi balyamu. Babagasse. Lino ddagala lyatukoze. Ddagala kirino eryokwanaganya livansi. Nga mwetagulula. Era bwe teri kwetagulula mpaka nnaku 2 nga bali awo. Obugagga no nga tebufunika. Bagenda kusula awo nga bali awo nga bakwanaganya livansi. Teri kuvaawo. Mukezi. Naye abalugo nga balugo. Abataddeko ekibayaayo ky'embalaasi n'abasimbamu n'omuggo wakati we guggwa. Abakwanaganyiza. Banange. Efirimu egenda maaso.
Efirimu egenda maaso. Malokulaba. Baba kuba kiboko. Gwalina omutima omu. Ono bajjamu n'azaamu omutima ogw'obukodo, alina omutima omubi. Bamunaaza. Obwavu bwonna bunaabiddwa wano we babuleka. Weekoza biki ebyakolesa tobimanyi. Obwavu. Tobyagala. Ogwo omuggo we guggwa ng'ennaku 2 tezinnagwemba musudde bugagga. Muba musudde bugagga. Ezibu lwaki esibanyeregezi. Banaazizaako ebizibu. Mushaka. Akazi kanyu kosi kya mushaka. Abakobwa abakuni. Byose byenna nko mushaka. Mutaagiza. Laba eriiso. Atunula nga pigi jembe kiri akongojja. Ne tudda waliwo abasezi abagenza okuyigga. Bano. Balya ne bamulirwana. Basookako. Wano waliwo mulamu ayiseewo wano. Eno. Tebeetaaga mbwa olusu. Tebaagala mbwa okonga olusu. Baba no. Tebeetaaga mbwa. Laba ekikumi yiriba. Filipo yuno. Yennyini ekitamboneza ne kidda. Kidinga Vesipa kitambulanga ka Vesipa. Kikino jangu. Kibanga kizungiriza ekyakadda. Mbota kibaka kigenda bugenzi. Abuliddwa. Gwe. Okiraba. Uganda Ugandan. Omulabe. Tomulabye gye nakutumye tomulabye. Ne kikirira ettaka. Soko gye tugende nkuweko savu lyentumbu olyeko biyingizamu kati ogenda okudda eno. Saagala ebyo. Bana batwala saddaako ogenda okwetegereza kumbe bagudde mu gaapu z'abasezira bafirimu. Bano bagoba misana waliwo ebyalo bannange byotazannyinako ng'abayo bakambwe balya misana gundi gwe. Labe tabbu olaba omuyirimuko. Olaba ekitalo. Laba omuyirimuko. Efirimu egenda maaso. Sita sadaka. Watuusa sadaka eno. Abano bugagga. Abano baleese mukazi w'oli. Yamugambe tutwale owuwo. Engeri oli gyali nga talina mukyala. Kati baafunye. Laba ekigudde mu kibira. Ono tata sadaka. Wange. Sadaka eringa eduze. Bali bubi. Babanoonya. Naawe osinda nnyo jja tulabisa bali. Nja. Kava. Yamunyiga amatama. Bano ne bayitawo. Nange. Kuliko omuyizi owe. Nja kukuba. Tukoze rosi. Abantu badde betugobanga tulengerako. Kijja kityo okubaka nga tubalaba. Kijja kityo okuba nti tubalaba. Efirimu egenda otegera bulungi gwa mukulu wa zalira okunoonya omwana wa. Ogenda okwetegereza kumba omuwala obedda gwe badduka naye muwala w'abasezi.
we bagenza okulabika ni baleeta saddaaka ono bulijjo yawassa mu basezi bannazaala be bali abagoba ndaba bw'atunula naye ekitambo kibadde kimutandisa omukyusa endabika atandise okukyuka kati bano baatutte saddaaka gye baatutte mwana wa musezi oba nno buba bugagga tunuulira genda nenawo ntomere butomezi ono wuli bajja ono bamutomera sibirya maama w'omwana gwe baatutte olusozi alwambuka nga alukkirira naye noono asitudde saddaaka eyakoye obwavu alinga wuuyo Linda wenagenda oyitaayita ng'oli yakunyusa dda ekigudde mu ttale nagambye efahadi wali goligino ne muzi firimu nyingi ze tumulabyemu labe tabu genda oyitaayita muno yamulese dda yamulese yawula agenze ne saddaaka ayambuka ne saddaaka naye alinga akutte akaveera kumbe maama w'omuwala gwe baatutte oli mukazi musezi akuwunyiriza olusono n'asooka ateeka no kisaddaaka n'agwa kava ola era abali mu kava akitadde mu kava kisa ayinza okukuba ebbeere olira aliringa epaapaayo bano obugagga kibuno bwe balimu teri kuvaawo babagambye kubeerawo ennaku 2 gundi gwe obugagga bwagalwa ennaku 2 kirabika ndaba nga bali mu kati ng'abagamba alayika waliwo ettabu eriwo muwulira wabula simuvaawo kenzije mala okugenda okumanya buzibu ki temuvaawo tebalina kuvaawo Luwanga Julius kyeyune Ismail naye tatulibaya ndundu atulira batukuuma wano abantu atutulekawo nga tatukuumya ayinza obutatukuuma okwetegereza laba omulogo laba omusezi kati waliwo omulogo n'omusezi kati kumbe omusezi agudde kava bw'alabye ekyetere kumbe ono naye obadde awunyiriza awulira aliwo ekiwunya okumpi wano kwawa oli ngenda kusindikira amayembe gakujjeko akatambo kaako vayo abantu nno buli omu sebe abeera mukambwe mu mbeera ze wankwata kanzise mukazi yankwatira ebitambo byange byonna n'abimako ono n'avaayo waze muzaana afunyi tana basukuru mumanyire bumanyirisi olwaleero ogenda kiraba bayiga abantu be ne babalya era yamugamba olwaleero ngenda kukuba ekitambo meesa ono n'akwata ekitambo n'ekirala n'abigatta kati owa ekitambo n'owajjembe laba lutalo lw'amaanyi lutalo kwata manyira ate ngenda kuleetera lukoma ani olwawulira lukoma amumanyi oli alina amayembe ge lukoma akunyoola akuwetaaweta lukoma tazannya efirimu egenda maaso ono wuuno
ono wuno mukazi bamututte mukazi bamututte Katonda unayandise bulesi omukazi ge batwala sadaka yali wene yale kizuseni yali mwala wono omusezi kana yeke nyini ate bisezi bimanyo okubigula kiki nekyo kiki amabere gali bwenu biwunyiriza biwulira ennyama etalya